Lwabadde lunaku lwaggulu wennaze wanene nenkutegeeza mu ggwanga erya Uganda nti nera mu ggwanga lya UAE omukulembeze waabwe yabadde amaze okubeera ng'afa. Omukulembeze Sheikh Khalifa yabadde amaze okubeera ng'afa. Waneeno n'otegeeramu nera eddiini esigala ddiini naye abantu abawa eddiini ekitiibwa ebiragiro byabwe k'obeere mukulu otya k'obeere munene otya k'obeere wa kitiibwa otya ebiragiro bya Katonda byasooka okukulembeza then binene ebisigadde ne bigoberera. Olunaku olwaleero nimukukolera story nga nkutegeeza munera bamaze okubeera nga bamuziika. Oba ekyo kiwulidde bulungi bamaze okubeera nga bamuziika mu nkola ey'Obuyisiraamu. Nti omuntu tasobola kubeera awo n'asussa lunaku oba n'afa leero ne muyisaawo olunaku bana tujja muziika weekend enejja nedda. Mu nkola y'Obusiraamu omuntu wafa nga waliwo time gye basobola okubeera nga bamuziikira n'okolo lwennyini olunaku bakuziika. So ono abadde mukulembeze president wa UAE naye okulaba nti bamuziise saawa zino wenkolera eggulu z'abagenzi okukola saawa 6 nga mawulire gatandise okubeera nga gasaasaana mbu afudde. Then the story no nako oluzeeko nga bamaze dde okubeera nga bamuziika naye ng'okukungubaga kugenda sigala nga weekuli okumalira ddala ennaku 3 eziri official ebitongole bya gavumenti ebigenda mbeera nga bikola nga biri mu kubeera nga bikungubaga then okumalira ddala ennaku 40 abasigadde ensi yonna weegenda okusigala ng'ekungubaga nera okulaga okukungubaga kwabwe n'okunyola kwabwe fulaga z'ensi eyo zigenda bbeera nga ziri wakati kati omukulembeze oba member of parliament walino mu ggwanga erya Uganda twakafiirwa speaker omulamba speaker kyatutte omwezi mulamba okubeera nga bamuziika okuviira ku period wetwalitegeeramu nera afudde bamubika then wayitawo wiiki eyo ne batugamba bagenda tuuka omulambo gugenda tuuka ku lunaku lwali lwakutaano week ne gutatuuka then kwero olwokutaano gwali notuuka ne ba-announcing official date nera nga yakumalira ddala wiiki namba then eyo wiiki then bwe yatuuka nyo twamalira ddala wiiki namba nga tukungubaga abamutwala mu bifo ebyenjawulo actually almost mwezi mulamba nga tanakubeera ng'aziikibwa naye ono wa UAE yafudde eggulu olwaleero bamuziise dda. Kitalo nnyo kitalo ddala naye ate ekisinza okunsanyusa nti amateeka g'Obuyisiraamu bagateeka mu nkola k'obeerenga gwani abadde president nera mumulaba tebamuziise mu keesu mbobaki bamuteeka mu ssanda ekyo ne kibeera nga kiwedde. Wano kwa Max Media ngenda sigala nkuleetera updates na buli kimu gwe yayagala entertainment news subscribing nze wano kwa Max Media onye notification bell buli kimu kigenda beera kikusanga awo tudde n'ekirala gwe na business gyewandiyagadde okubeera nga tukulangira wano kwa Max Media tukubire kukubizi namba esimu gy'olaba eri ku screen ebisigadde obitulekere. MSSMX, I sign out.